Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mwasuze mutya abooluganda amakya amalungi, neebaza Katonda ku lw'amakya gano g'atuwadde. Haleluya. Mulumiriza Katonda ku lw'ekisa kye kingi ky'atuwadde. Weebaze Mukama ku lw'amakya gano amalungi, kubanga olukeeseza gukyali mulamu. Twebaze Katonda kubanga atukumye okutuusa mu kiro, atukumye okuva ku lunaku n'atutuusa olunaku olulala. Twebaze Katonda kubanga tukyali balamu era tukyasobola okutunula tulaba obudde ebifaananyi, tukyasobola okuwulira byonna ebiwoogana mu nsi eno. Haleluya. Twebaze Katonda ku lw'ekisa kingi ky'atuwadde. Atuwadde omukka ogussa. Naye kati era tukyali balamu. Bangi tebasobodde kussa, tebasobodde kuyitawo mu kaseera ako, mu ssaawa ze tuyiseemu ffe. Haleluya. Katonda omulungi, Katonda omwenzi gwetadde ogulumizibwa, weebwe ekitiibwa n'amatendo, teryakwenkana, teryakufaanana. Weebale tadde okunjagala, weebale tadde okunonda. Katonda omulungi omwezibwa kyebasiba nga tukulumiza erinnya lyo, Kabaka wa Kabaka. Tyosaanidde, weebwe ekitiibwa n'amatendo, teryakwenkana, teryakufaanana. Oli mulungi, Kabaka wa Bakabaka. Oli mulungi, ayempologoma ya Yuda. Oli mulungi, Katonda wa Isirayiri. Oli mulungi, Katonda wataggwaawo. Oli mulungi, Katonda w'eggulu n'ensi. Osaanidde okusinzibwa n'okutenderezebwa. Kyeva buli lulimi lwonna okusinza n'okubonamira. Osaanidde, Kabaka wa Bakabaka. Osaanidde muwonya waffe. Osaanidde muzadde waffe. Osaanidde omukwano asinga. Tandabika ekisa kye kiba kimala mu kaseera kano. Okwagala kwonna tera tukusaba. Siba kuba nti nkulagira bulagizi, naye kitange oyogera mu kigambo kyo. Titokusaabe Katonda omulungi omwesigwa, nange kyembaasibwa nga Mutamu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Haleluya. Leero morning hope. Nsobola nababuuzizza. Leero morning hope evudde mu kitabo kya Timoseewo. Timoseewo ekisooka, essuula esooka, olunyiriri lw'ekkumi n'ettaano n'olw'ekkumi n'omukaaga 17. Tugenda kusoma ennyiriri ziri bbiri zokka. Amina. Timoseewo ekisooka, essuula esooka, olunyiriri olw'15 okutuuka ku lw'17. Waliwo ennyiriri 3 zokka. Yagambibwa ati ku lunyiriri lw'15. Ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna. Amina. Omutukuvu vuga. Haleluya. Olunyiriri lw'15 lugambibwa tuti ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi. Mu bo nze ow'olubereberye. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bayibuli egambye bulungi nnyo nti ekigambo kyesigwa. Wano ekyawandiikibwa kino kyawandiikibwa Pawulo omutume ng'akiwandiikira eri abo abaki ekkanisa eyo. Amina. Naye leero kyange naawe, erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Leero kino ekigambo kizze gy'oli nange. Wuliriza, Bayibuli egambye bulungi ekigambo kyesigwa. Ekigambo kyesigwa, ekigambo kyani? Kya Mukama, kyekyesigwa. Mukama yekka yayogera ekigambo ekyesigwa, ate atakyusakyusa, teyejjusa. Ate akola n'akola atya? N'atuukiriza. Wuliriza, ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi. Mu bo nze ow'olubereberye. Ani yeyogerako? Pawulo yayogera. Mu bo ye ow'olubereberye. Kakati leero mu bo be bajja okulokola gwe ow'olubereberye. Mu bo Yesu Kristo yajja okulokola nze ow'olubereberye. Haleluya. Gwoba ow'olubereberye nange ne tuba ab'olubereberye. So n'agamba atya? Olw'16 lugambye nti naye kyenava nsaasirwa Yesu Kristo alyoke alabisize mu nze ow'olubereberye
okugumiikiriza kwe kwonna okubeeranga ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ekigambo ekiri ekyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo yajja omuze okulokola abalina ebibi. Muganda wange gwe nange twalina ebibi, oba okkiriza oba ogaane, twazaalibwa n'ebibi. Ebibi byaviira ddala ku lubereberye. Amiina. Yesu Kristo kyeva ajja okutulokola era okutununula mu abo be yajja okulokola olw'ebibi. Nze w'olubereberye, gwe naawe gwewo olubereberye, gwe muganda wange ampuliriza mukwano gwange. Haleluya. Era gwatalokolanga bino ebigambo olwozi tabiwulira. Amiina. Naye gwe yakulokola, kyova osaanira okuwulira bino ebigambo, kyova osaanira okujjukizibwanga bino ebigambo. Haleluya. Olw'ekumi n'omukaaga lwatugambye bulungi kyenava nsaasirwa. Kyova osaasirwa Yesu Kristo alyoke alabisize mu gwe. Wano agambye, Pawulo omutume agambye mu nze, alyoke alabisize mu gwe ow'olubereberye okugumiikiriza kwe kwonna. Alyoke alabisize mu nze ow'olubereberye okugumiikiriza kwe kwonna, okubeeranga ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Baganda bange, mukwano gwange, balokole. Walokoka olw'ekisa, walokoka olw'okwagala kwa Katonda, walokoka olw'okwagala kwa Kristo eyajja okulokola eri abo abalina ebibi. Yakulokola lwa kisa, yakusaasira busaasizi, alyoke alabisize mu ggwe ow'olubereberye gwe yasaasira okugumiikiriza kwonna. Baganda bange, tulina okugumiikiriza ebintu ebimu, tulina okugumiikiriza mu mbeera, tulina okugumiikiriza, tugumiikirizeeko mu bintu ebimu, tugumiikirizeeko mu bintu ebimu. Naye balokole, tetugumiikiriza. Muganda bakugambako kantu katono nnyo we kati, akolako kantu katono nnyo we kati, ho maama nnyabo, mukama. Balokole tubeere bagumiikiriza. Yesu Kristo yakusaasira obeere ekyokulabirako. Amiina. Obeere ekyokulabirako. Gwe ku lunaku lwe wasaasirwa lwali lulo lwokka, kaali kadakiika kako, yali essaawa yiyo, ng'era gw'ozaalibwa omu. Bulijjo na bulijjo omuntu ozaalibwa muntu ogwo, ne bwe babeera balongo mu lubuto, ozaalibwa mulundi ogwo, ate ozaalibwa ogwo. Teri baana bafuluma babiri, naye okuba kulongoosa era babalongoosa ne babajjamu omwana ogwo, ne basooka ne bajjamu omwana ogwo, tebabasikulamu bonna mulundi gumu, basooka kujjamu ogwo. Gwe ow'olubereberye obeere ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Bw'oba toli kyakulabirako, oli kiki? Tulina okubeera ekisaanira okukkirizibwa. Tulina obeera ekisaaniro ekyokulabirako. Tubeere ekyokulabirako balokole. Tubeere ekyokulabirako bakkiriza. Yesu Kristo kyekigendererwa kye, okusaasira nze naawe, ng'ayagala tubeere ekyokulabirako, nga tugumiikiriza mu mbeera emu oba ettali ndala.
embeera ne weekunyigiriza etolina okugumiikiriza ne woowulira ebibalagala nga kaamulali n'owulira nga kikusonsomola ng'akavunza gumiikiriza kimire bunirako tuula okalire beera wefuule kataliiwo kigumiikirize obeere ekyokulabirako eri abo abatannaba kulokoka. Amina. Nabo basobole okulokoka naye webana tebajja sobola kulokoka nga bakulaba nti omulokole waawali nyabo oba oyagala atabuke bulungi enkoko yeeyiteko mu lujjalo oba oyagala atabuke bulungi oyite ku mwana we oba oyagala atabuke bulungi mubeereko ne gye mwateesezza olw'ewujjikola okolemu ensobi omulokole waawo omuyumbi omulokole waawo tasaaga omulokole waawo tagenda omulokole waawo tamanyirikika ebyo byonna biri ku ggwe omulokole. Olunyiriri 15 gambye nti Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi mu abo nze ow'olubereberye waba yakulokola nga gw'olina ebibi kati bino byonna byaki tubeere ekyokulabirako. Muganda wange oba obadde otambula bubi mu bbanga eririise tukyuseemu. Nina mikwano gyange gye nagamba nti omanyi obanga olina byokola nga obikoledde ebbanga ddene kakati kyusaamuko ntera obbagamba mukyuseemukko buli bw'okyusaamu omuntu wali wakumanyidde wakusanga ng'ate okyusizzaamu agamba banange ate ennaku zino ng'akyusizzaamu nnyo. Baganda bange tukyuseemu tubeere ekyokulabirako. Omuntu wakusanga nga luli we yakugambako n'onyiiga kakati akugambako n'oseka nagamba nange ate ono ng'akyuseemu nnyo n'awulira nga tayagala kuva wooli n'awulira ng'ate yeeyongedde okwagala nga luli obadde oseka nnyo naye kakati wekiriwulira nga tokyaseka kampa kati nno kirabikani ekitegeera. Tukyuseemu tubeere ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Naye gwe mulokole n'obuwulira otya enjiri nga gwe toyagala kukwatibwa ku kako banakkiriza batya nga gwe toyagala kugambibwako gwe teweetaaga kulaba ku nsobi ye mukama waffe Yesu yagiraba n'atusonyiwa. Osomera ddala olunyiriri waliwo olunyiriri awo waggulu olugamba nti yaneesiga mu lubereberye nali muvumi nali muyombi yalina ebyekyejo byonna naye yamusaasira olw'obutamanya. Gwe mulokole gwani atasaasirako? Amina. Gwani atasaasirako? Olw'17 lugambye nti kabaka w'emirembe n'emirembe ataggwaawo atalabika Katonda awamu Katonda omu aweebwenga ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amina. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo libaswe. Olw'17 lugambye lutya? Era kabaka ow'emirembe n'emirembe ataggwaawo atalabika Katonda aweebwenga ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amina.
oyo ye Katonda ayagala gwe nange ow'olubereberye eyasaasirwa n'olokolebwa tubeere ekyokulabirako oyo ataggwaawo. Haleluya. Abampeera omukisa Yesu Kristo omulokozi naye balokole tubeere ekyokulabirako eri abalala abatannabakola ki kulokoka. Amina. Tubeere ekyokulabirako eri abo abayaayaanira okumukkiriza. Haleluya. Ekisa kyo n'okwagala ku Katonda omulungi n'omwesigwa Taata kitumale. Weebale kabaka abakabaka otulabulanga buli nkya. Weebale ekigambo ekirungi ekituzzaamu okutegeera n'okumanya. Weebale ekigambo ekirungi ekituzzanga mu kkubo lyo Katonda omulungi omwesigwa. Kyemba nkusinza nga nkutendeza nkugulumiza. Osaanidde oweebwa ekitiibwa n'amatendo. Teri akwenkana teri akufaanana. Katonda omulungi omwesigwa tunugamya ekyaleero. Okwagala kwa n'ekisa kyo bibeera naffe. Tambula naffe mu makubo Katonda omulungi omwesigwa. Mukama tukulembere Katonda omulungi omwesigwa. Mawulire ebigambo byonna bye tunaayogera kabaka. Ekisa kye kingi ekiba kimala eri ennimi zaffe. Kabaka okwagala kwe kwakumala ng'oluma omutukuvu omulungamya. Omuyambi era omutegeeza kabaka. Atusaasire Katonda omulungi omwesigwa. Yabakozesebwa ku bulimi lwaffe Katonda omulungi omwesigwa. Si lwa magezi gaffe n'okutegeera kwaffe naye ekisa kye kiba gy'oli kabaka. Tubikkulirwa okumanya n'okutegeera Katonda omulungi omwesigwa. Osaanidde Katonda omulungi omwesigwa. Engendo zaffe ziyiringisiza mu maaso go. Emirimu gyaffe tatanjonga mu maaso go. Tulabisiza omukisa n'ekisa kyo Katonda omulungi. Byonna ebyange byonna bisirika mu ssaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Obwetisa bwonna buteeka mu ssaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Katonda omulungi omwesigwa. Taata tukitegedde. Tubeere ekyokulabirako eri abalala. Tubeere ekisikiriza eri abatannabakukkiriza. Tubeere ekisikiriza eri abatannabakulokoka. Nabo basobole okukkiriza obulamu obutaggwaawo. Weebale Yesu, weebale Katonda omulungi omwesigwa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekema okumutuko kubeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amin. Abawo omukisa mu Kristo omulungi.